gwe musumba wange munseno embi ejjudde ebibi mukama wange gwe luyimba lwange munseno embi ejjudde okufa mukama wange gwe luyimba lwange munseno embi ejjudde ekibi mukama wange gwe luyimba lwange munseno embi ejjudde okutya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Mbalamusizaako mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo nti mwasuze mutya. Neebaza Katonda atuwadde ekisa, neebaza Mukama abukeesezza atuyisiza mu kiro, neebaza Katonda ku lw'ogwo omukyala n'omwami ampuliriza atuwadde amakya amalala nga ne kaakano tusobola okuyimba ku luyimba. Ate oluyimba nga si lwaffe naye ng'oluyimba lulwe, era gwali eyampuliriza ku makya ga leero muyimbire oluyimba omugeyo Mukama yeggwe luyimba lwange, yeggwe ssuubi lyange, yeggwe maanyi gange, yeggwe bulamu bwange, yeggwe kiddukiro kyange, yeggwe nga yeye byonna mu ggwe mu byonna. Oyo ye Mukama. Kubanga laba mu butuufu mazima ensi erina abantu beeruuzinze ab'omugaso, weewaawo naawe oli omu ku b'omugaso, naye ggwe tolina kyomuwadde okuba ng'okyali mulamu. Mazima abadde Katonda. Neebaza Mukama olw'amakya gano amalungi, era olwayo lunaku lwa Mande, lunaku lupya, lunaku olw'okulaba obujulizi Mukama bw'agenda okukola. Mukama tasobola kuteeka lunaku lupya mu maaso go nolowooza togenda kulaba bujulizi. Ojja bulaba era ogenda bufuna. Kiri kimu kusigala ng'okkiririza mu ye y'agenda okukola ebyo. Ne we luba luggwako ne mu ssaawa esembayo ng'olunaku luggwayo akoleramu obujulizi. This is morning breakfast. Leero nsize n'olunyiriri lwaffe luvudde mu kitabo era ekya Pawulo omutume kye yawandiikira Tito essuula ey'okubiri olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi. Wuliriza ali eyo ng'oli muweereza. Lugambye bwe luti: buuliranga abaddu okugonderanga bakama baabwe, okusiimibwanga mu byonna, okusiimibwanga mu byonna, obutayombanga. Fase y'ekkumi. Obutabbanga. Yerwa kisooka n'enkoma wano. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Bayibuli bwegamba nti buuliranga abaddu okwegenya, buuliranga abaddu okugonderanga bakama baabwe. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Buli muntu ku nsi kuno muddu wa munne. Weewaawo bw'okyogera ng'okiise no ng'oteekako ekigambo obuddu kiwulikika bubi mu matu ga buli muntu ali wano awulira n'ali ku bugazi bw'ensi eno yonna gy'osinzira okuwuliriza morning breakfast. Bwe njogera nti gw'oli muddu wa kino naye nkwegayidde wuliriza oyo boosi oba mukamaawo, owuliranga omuntu oba simanyi nakiki kiri mu kigambo ekyo, naye buli muntu ng'oli mukozi oyo gw'okolera, gw'oli muddu oyo gw'okolera. Kana kino kikuwulire ne waabanga olyako just enjawulo eri emu ekyuka bukyusi mu position mw'oli, naye buli muntu ng'akola ng'alina gw'akolera abeera muddu wa munne. Kankuwa ekyokulabirako, olaba abali mu URA oba mu revenue zonna ku bugazi bw'ensi eno, ekyo ebitongole ebyo ebibeeramu ensimbi ennyingi, abo ababikolamu era nabo baddu baabo abali waggulu ababiriidinga, ate nabo ababiriidinga nabo baddu baabannaabwe abalala basanga pulezidenti ye muddu waabwe. Kati gwe ate ali wano akola emirimu ng'egyange gyenkola, for example agenda abroad. Mbasaamu ekitiibwa mwenna abali mu abroad. Mukama abampeera ennyo omukisa, yongere bagaziiriza ensalosalo zammwe, abawa omukisa guli jjajjaffe Ibulayimu gwe baamuwa Katonda yennyini bwe yali amusuubiza okugenda mu nsi gye yamulaga. Kati naawe awo wooli Katonda eyakuteekawo nkusaba akumpeera ennyo omukisa mu nsi mw'oli. Neebaza Mukama. Kati ono Pawulo agamba Tito
nti abuulire abaddu okugonderanga bakama baabwe. Kati gwali eyo ng'okozesebwa mu buli department mwokolera, position mwoli olinako bakama abo, naye olina okubagondera. Yensonga endeesa obulungi, olina obbagondera. Gondera bakama abo. Wano Bayibuli beyisa abaddu bo. Abaddu no, in fact fe abalina okugondera bakama baffe fe bebayisa abaddu. Tugondere bakama baffe nga nange mwendi. Uli olunyi lweyongeyo ne lugamba nti baweebwe okusiimibwa mu byonna obutayomba. Tulina okuweebwa okusiimibwa mu byonna ate nga tetuyomba. Kati tulina okuweebwa okusiimibwa mu byonna nga tetuyomba naye nga tulina embala y'okugondera bakama baffe. Njogera n'omukyala n'omwami ng'oli eyo ng'osiba weemulugunya ku mulimu, era bannaye nze saamanya kino ekirimu kye najjako, nze bannaye bano bakama bange, nze bannaye bano bayomba, ate bannaye omuwala bwe yayombye sizoni eno nze amboggolera. Bannaye beera n'embala ey'okugonderanga bakama abo, okusiimibwanga mu byonna n'obutayomba. Baleke bo bayombe gwe toyomba. Kyebakuwadde kisiime, kuba abamu buli wano naye ate temwagala kusiima. Abakyala n'abami temwagala kusiima, mugamba ebintu gye tukola nnyo naye temusiima. Naye Bayibuli egambe tulina kugonda, tugondere bakama baffe, tubawe ekitiibwa ate nga tusiima ekyo kye batuwa. Uliro nyigi lweyongera lugambye fasa y'ekumi nti obutabbanga n'embala ey'okubba etuveemu. Abamu mwemulugunya mukomplaininga muyomba temu abakama bammwe ebitiibwa ate n'okubabba mubabba. Abamu ne mutuuka n'okuba nga mwebba. Bw'alabyeko omubyeyi ebba ojja kutya. Uliro nyigi lugwera lugambye naye okulaganga obwesigwa obulungi bwonna. Kati wuliriza ggwe ayina gy'okola, olina okubeera n'embala zino, okugonderanga bakama abo, obutabbanga n'okubeera n'obwesigwa obulungi mu byonna. Kati womala okuba n'ebyo, wuli olunyi lweyongera ne lugamba nti balyoke bayonjenga okuyigiriza kw'omulokozi waffe Katonda mu byonna. Bw'obeera n'ezembala waggulu nga nnungi, bano bagenda kwongera okuyigiriza Oluganda, balyoke bayonjenga okuyigiriza kw'omulokozi waffe Yesu Kristo. Nkirekedde awo ojja kyebikkulira. Omwoyo wa Mukama yajja kikubikkulira gwali eyo ategeera ebyobwakabaka bwa Katonda. Naawe atabitegeera, nkwegayiridde kino ky'oba ogenda nakyo, atabitegeera, beera n'embala ey'okugondera bakama abo. Bw'omala okubeera n'embala ey'okugondera bakama abo, toyomba, teweemulugunya, tobba, wabula kye bakuwadde kyonna eyo gy'okola kisiime, kubanga Mukama agenda kifuula omukisa. Katonda asobola kifuula omukisa, si nti asobola, in fact Katonda agenda kifuula omukisa. Golowooza jjajjaffe Ibulayimu gwe twogerako we yali agenze ku mawanga, kati njogera n'abakyala n'abaami ng'abamu temulina ku mawanga, naye gye musinziira okuweerereza abaddu bakama baffe be tuweererezaamu. Olowooza Ibulayimu basobola okuga nti avaayo ne miliyoni bweziti, omutemwa wagumanya gwe yajja nagwo, naye omukisa gwokagwokka okima kyekitegeeza. Golina okukola wantu kye bakuwadde n'okisiima n'otandika kukabirira Mukama okufuula omukisa. Ekyo kye bakuwa ne kifuuka omukisa gy'oli mu linnya lya Yesu. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, Katonda nkwebasa olw'amakya malungi, oli mulungi tewenkanika, oli wa kitiibwa. Weebale Mukama olw'abakyala n'abaami b'ensaba nabo wakati mu morning breakfast ku bugazi bw'ensi eno. Mukama olwaleero lunaku lukulu, lunaku lwa Mande, lunaku lupya mu wiiki eno, twaniriza obujulizi wakati mu kusaba kuno, era nyaniriza obujulizi Mukama eri buli mukyala na mwami ali ku bugazi bw'ensi eno ng'akozesebwa yonna gy'ali, nga yafuuka omuddu eri bakama be. Weewaawo obuddu bwe tukyogera Mukama abantu bakiwulira bubi, naye nga obuddu kwe kubanga buli muntu akolera munne ng'abaako engeri gy'ayamba ku munne. Katonda ow'ekisa tukusaba Mukama nga tukola otuwa ekisa,
otuteekeko ekisa otuwambatize Mukama otubeererewo Katonda ow'ekisa embala ey'okwemulugunya embala embi Mukama eve muffe abamu nga tulemu embala ey'okubba naye Katonda ow'ekisa tukwegayiridde embala gijje muffe omwoyo gw'okubba omwoyo gw'okwemulugunya omwoyo gw'obutasiima omwoyo gw'okuyomba gyonna emyoyo egyo tusaba Mukama gituveemu tubeere n'emyoyo emirungi wakati ku mirimu gye tukolera eri bakama baffe ne babbosi baffe ate tubasengamu ekitiibwa weewaawo nga bo beeyisa bubi mu bulamu bwaffe naye Katonda ow'ekisa ffe tekitugwanira kweyisanga bo olyoka otuteekeko omukisa gwasuubiza jjajjaffe Ibulayimu ogututeeke mu mikono gyaffe otufuule bannaggwano naffe Mukama ng'otuwadde omukisa be tunaabanga tukozesa naffe tujja basangamu ekitiibwa tujja bakola bulungi tetujja bakola bubi ng'abaana b'abantu abalala bakola tukwegayidde Katonda ow'ekisa tunuulira omukyalo oyo n'omwami gwe batulugunya ku mirimu gy'akolera gwe bayisa obubi gwe batawa kitiibwa gwe bakozesa obutanyuka nkwegayidde Yesu mulabisa omukisa omuviireyo nga jjajjaffe Ibulayimu bwe wakimukolera kwe kusaba kwange Mukama weebale Yesu weebale omusumba omulungi weebale Taata ayagala okulwa okateeka emikono mu bbanga gamba ayi Yesu nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose amanya gange ganogogere ngaddemu omulundi omulala ngaddemu ogwokusatu ngambe nti ayi Yesu amanya gange gano gajje mu bitabo ebyokufa amangu ebitabo ebyokusiraana ebitabo eby'endwadde ogawandiike mu kitabo ekyobulamu n'omukisa mu linnya lyo Yesu amiina azzeemu ebigambo ebyo oli mulokole Mukama akumpeera omukisa akunywereze akulabisa omukisa yonna gy'oweerereza bw'oweereza bakamawo balabi bawe ekitiibwa baagale bwewaawo nga tebakwagala Katonda agenda kuviirayo akufule munaggwano mu nsi eno musabye nga mpita mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo amiina Mukama bampeera omukisa Emmanuel.